Olwaleero poliisi y'e Kasangati esiibye kugulana n'abawagizi b'ekibiina kya Nuupu ab'e Kasangati ne Nansana yonna nga kino kivudde kuba Nuupu okutegeka olukuŋŋaana e Kasangati mu kifo ekimanyiddwa nga Afro State Gardens n'ebagaana ng'egamba nti teyabawadde lukusa. Olukuŋŋaana luno lubadde lutegekeddwa omubaka wa Nansana Municipality Wakayima Nsereko saako ssentebe wa Nuupu owa Nansana nga babadde bateeseteese okwogerako n'abawagizi baabwe kw'ossa okubasomesa ebikwata ku kulonda n'okwewandiisa okugenda mu maaso. Kyokka bano bagenze okutuuka mu kifo nga poliisi yasimbyewo dda zikabangalizaayo tekkiriza muntu n'omu kuyingira ng'egamba nti olukuŋŋaana luno teruli mu mateeka. Wakayima alabiddwako ng'ayogera ne Osiwo mu Kiwenda olukuŋŋaana we lubadde, kyokka ono n'abategeeza nti talina buyinza bubakkiriza kuba lukuŋŋaana okuggyako boogere ne mukama we okuva e Kasangati ayitibwa Moses Musinguzi. Yokulaba amannya gaabwe oba mwegali oba tegaliimu oba bakyusa ebifo bitambula bulungi. Ekyo kyonna kyategekeddwa bulungi era ne tugiwandiikira twategeeza DPC Kasangati. DPC n'atutegeeza nga bwe tulina okugamba OSI era bwe twagenda ewa OSI yatugamba mbu ali ku community policing, ali mu community. So ffe tetugenda kulinda ddi lwe banaabeera mu ofiisi batwebwala bwebwazi. Olwaleero tutegese tugenda kubeera n'olukiiko gaggadde tusuubira abantu 12 era tugenda mu maaso. Oba balese ttiya gaasi kagwake keetonye tulina okubeera n'olukiiko kabeere n'emmundu ne basabasaba. Olwaleero tulina okubeera n'olukiiko tukoye ejjoogo lya poliisi ne gavumenti okulowooza nti buli lwe tutuula balina okubeera nga bateekawo akacyankalano okulowooleza abantu nti ffe tuli bantu babi. Ensi yonna ekirabe nti batuganye okuyingira munda, ffe tutandika olukiiko lwaffe wano kubanga batulaga nti ffe tuli mu nsi etali yaffe. Bassebo ne bannyabo, ekituleese wano olwaleero kwe kubanga twogera ku nsonga ez'ebyokulonda. Ensonga ez'ebyokulonda tufunye okunyigirizibwa kungi. Olwaleero tuli mu kukebera nkalala, tuli mu kuteekateeka abantu baffe basobole okubeera nga balonda. Naye tufunye obuzibu bassentebe b'ebyalo baddidde ebyokulonda babitadde mu ofiisi zaabwe. Tebakkiriza bantu bonna kuyingira naddala nga bategedde nti oli opposition. Tebakukkiriza kuyingira kukebera nkalala. Abavubuka babalemesezza okwewandiisa. Tuyina omusajja omu ali mu Nabweru North Nansana bamuyita Lwembaawo yaddidde ofiisi mwe yatadde ebyokulonda byonna. Era tebakkiriza abantu kuyingira mu kasita bakumanya nti oli opposition. Oluvannyuma lw'obutakkaanya Wakayima ne banne bakozesezza empaka n'olukujjukujju ne boogerako eri abawagizi baabwe kyokka nga poliisi badde tebakkiriza kwogera kigambo kyonna kyekuusa ku byakulonda. Sana oba mu nkuba lutono tutwala enkyukakyuka mu maaso era njagala okubategeeza tuli waneeno okutegeeza abantu bonna nti okulonda kusembedde. Ebyobufuzi essaawa eno bitandise. Tetugenda kukkiriza ate kulanagananga na poliisi wabula twagala ekkirize etegere ki kye twagala nti ffe olwaleero nga bannakyukakyuka tetuli wano lwa bubi, tuli wano lwa ddembe lwa kukola nsonga ya byabufuzi. Lwaki yo NRM bwefuna tayimu ekola ebyobufuzi byayo naye ffe ne tuvaayo ne tugenda tuzze waneeno oba tugenda kujja twogera ku byaffe batuziyiza batulwanyisa. Baganda bange njagala okubagumya era njagala okubategeeza betwekwatira wamu ne tukwatanga ekitole tusobola okugusa eggwanga lino era ne tufuna enkyukakyuka ey'omuggundu. Njagala okubategeeza nga ssentebe w'Ebusukuma nti tugenda beerawo okulwana n'okubuulira. Twateekateeka olukiiko luno olaba nga lubeerawo mu Nansana municipal ddala mu kitundu kyaffe eky'Ebusukuma tusobole okusomesa abantu ku biki ebitambula essaawa zino. Essaawa eno tuli mu tereeza nkalala za kulonda
gavumenti tefuddeeyo kuyamba ku bantu kulaba ng'ebasomesa enkalala z'okulonda ate ffe abakitaddemu ne twewuunya ki kye baagala bwe tusanga nga wano waggale we twayisa abantu okujja basobole okubeera nga babeerawo owera ssaawa 3 nga patro zijjuddewa wano patro 4 nga zijjuddewo kyannaku tetusobodde beera nga twegazaanya n'abantu baffe betwakoze eki betwayise naye tubakakasa nti tetujja va mu bitundu byaffe kuba tusobedde olw'ensonga singa tubeera nga tugenze kukola bukozi meeting ife abatalina mundu tuba tugenda kulwana naani wenga tutasobola kulwana na wa mundu kitegeeza tuzze ku just kuwuliza meeting singa bakama baffe betwalonda onalebo wakayima waali bakansayaza ab'enjawulo balina okuba nga batubuulya biki bye tusaanidde okola tetulwanagana na nkalala zino tulabe nga abantu bategeera ebyo kukebera enkalala naye kakati batusibidde wabweru tebatukiza genda mu meeting ate nga olunamaliza nga abantu abasinga tebakebedde enkalala tezikomyewo tebagenda kulonda kwegamba bitulemeredde nga Uganda yaffe ekyamazima tuli mu mbeera gyebagamba eyalusibira mu kuba ate nga abantu balaze obunyiikaavu nga bagamba nti kyannaku poliisi okutandikirawo mu kiseera kino okulinnya eggere mu nteekateeka z'abooludda abavuganye newankubadde nga babadde bateesetese kukunga abantu baabwe kugenda wewa